twateekayo application yaffe eya interim order jasekana nagifixing ogiwulira ng'ennaku z'omwezi 5 ssaawa 6 bwe twatuuseyo n'agaana ogiwulira n'agenda mu maaso n'atutuuza okuva ku ssaawa 6 paka ssaawa 9 n'agamba nti mbodde eddakiika 2 mwewozeeko mumbulire ensonga zammwe ne byabadde asitukanaga ruling jajjibawa ku email nga essaawa za kooti tezinnaggwako nkedde ku makya nga ncekinga ku email nga kweri ng'endaga nti jafulumye nga 6 so mulikirawo giyita judgment eyanga 5 yanga 6 ng'ate lwe lunaku lwennyini delegates conference ya matotero kama mwenda lubagisa nti ensonga zonna zetwatadde ku mmeeza mugende muzitunulire justice sekana teyazitunuddemu ate nadda ku ebitalina makulu nti Lukwago y'omu ku bantu abali mu nsonga zino wakati teyalize ngaloyo ate wanzikiriza n'empoza ngaloyo lwaki tewaŋŋaaniddewo wala n'ensonga zeyawadde nga tezikwatagana yagambye nti twalwawo gireeta n'olwekyo twagireese mu mutima mukyamu naye nga kooti ze zimu eyo civil division ye yawulira keesi y'abannandaala ng'ennaku z'omwezi 18 esaba order ate eyimiriza olukiiko lwanga 19 ssaawa 9 obudde bwe bumu bwennyini kandi bagamba mukozesa minzaani ki okulaba ani azze mu mutima omulungi ani atazze mu mutima mulungi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.